Alright, ladies and gentlemen, so much welcome. My name is the one, the King himself on the MI Sazoris. Mbera mbaletera interviews ezenjawulo nadamba celebu bamwe. Awo bemba mulabalaba na bemba muludde okulaba ntunywa muko ku mboozi. Emboozi tero okubeera empanvu era nyawo kwebaza mwena abazigobera. Naye batona subscribing agenda wansawo ekipesa cha red subscribe. Olunaku olwaleero ndi side zeno wala nnyo ku lusozi akapewo akayo kafuuyirira naye nga nkyaziza omukyala amanyiddwa nga Sharitah Mazzi Mwanvu ali ku kamera bamuyita mwana Munesa Lawrence so nayingako mu mboozi ya leero tusobole okuba nga tunyumirwa ebibuuzo byammwe nga mbadde nga mubiteeka ku social media zange ezenjala ogenda kuba mbimubuuza ali nange mubuuzeeko n'ebyange biri personal kubanga tumaze akaseera kangi nga tetulabagana. Sharitah, welcome. Thank you, dear. Oli bulungi? Ndi bulungi sirina buzibu. Gy'obulidde gy'obadde? Mbeerayo mpola mpola mu mirimu gyange egy'enjawulo. Yesebo. Sooka obuuze ku bakulaba ku Celeb Jazz Extra. Abatulaba ku Celeb Jazz Extra mwebale nnyo mwebalire ddala balamusizza mwebale kubeera abantu abeekuuma abagondera ebiragiro bya gavumenti ebyokubeera ewaka ffenna tusobole okubeera nga tulwanyisa ekirwadde kino ekya coronavirus. Sharitah, amawulire ga breaking about coronavirus gakusangawa era gakuyisa gatya nga ggwe Sharitah? Agansanga ndi wanne era ku radio ku Super FM twali twakamala okumaliriza show eyoreggulo gyenkola ku Super FM nga president yayogera tino tufunye kye bayita lockdown era gansanga wano nenzirayo buzzi waka ffenna ne tudde ewaka tetwaddamu kulabika. Yes. Gakuyisa gatya nga ggwe, like how did you feel, how was the experience okwama ne batugeye muno lockdown ekintu kitabyangako mu Uganda for all the years you've been in Uganda kyakuyisa kitya? Sinza gamba tino yali shock kubanga waliwo obubonero radio bwali bulaga. Waliwo obubonero radio bwali bulaga nga bulaga nti nno saawa yonna bakola ki bagenda kuba twali tuwulidde nti bigenda mu maaso mu nsi ez'enjawulo ate olw'okuba nti cases naffe zaali wadde nga zaali tezinnaba naye obubonero bwali bulaga nti naffe tugenda kufuna. Kati lockdown tekyali mawulire nnyo wabula lwakuba twali tuki-experiencingangako. So saddayo wadde ku dduuka nange nagenda bugenzi waka era ffenna ne tutandika kusigala waka. Omuli yandyebuuziza nti nno ggwe mu lockdown eno ennaku 14 ezasooka ne batongeramu 21 zikuyisiza zitya? How have you been in this lockdown and quarantine? How have I been? Nasalawo ne ngamba omanye ekintu bwe kijja nga tulina kyakikolera okyesonyiwa n'okivaako n'otandika kugamba kakino leka nkinyumirwe. Nasalawo ne ngamba kati leka nnyumirwe. Omanyiza obulamu bwange mbunyumirwa. Obulamu bwange nze sirina ddakiika n'emu gye nnyonoona nga sinyumirwa. Kyobalaba ogenda kundaba ddakiika 3-2 mbeera nseka. Sagala kuwestinga budde nga siri musanyufu. N'ekinyiiziza era sikirwako. Kuba nze njagala kubeera nga ndi musanyufu. Nze ndi happy. Nze bampita Sharitah omukazi omusanyufu. So kati bwe kyajja nakola ki nagamba kati ekyo kize ngenda kikolera ki netandika okutunuuliramu ebirungi ebikirimu ne ngamba okay kati ngenda kuspendinga obudde bungi n'abaana bange ngenda kutandika okwefaako ng'omuntu ngenda kulaba TV ngenda kukola research ngenda kubeera ku internet ngenda kuyiya ideas empya era nina ebipya byenjiyiza mu lockdown eno ojja kubimanya mpola mpola. Abantu bangi nnyo badde experiencing a new vibe, new things nga bw'ogambye. Bintu ki by'obadde okola mu quarantine eno bye wali tokola before as Sharitah Mazzi Mwanvu? Okay. Of course ndi mu kusomesa abaana. Era bampita mami teacher. Bampita teacher mami. Nsomesa subject kyezo. Nijukira naliko teacher. Kati nsomesa English, nsomesa SST. Okubalako nakwewaze kubeera kosa kolanga bulungi. Keso omwana ze nakubuuza mami 4 times 4 olwo otunula otya? Noonya ekitabo ky'emirundi. Kuba at least emirundi gyo bagitugamba nga mbuto 2 omulundi gumu 2 emirundi 2 2 emirundi 3 naye nga bwe kibeera nga kizibu wadde nnyo Google weeri wabula ekirala teacher ninayo bakwano bange benesiga nti sijja swala maaso g'abaana so nkuba kisunga madam omwana ambuuziza kano kanamba ki nenzijja nga super mami nemba wa answer badde manyi ogatta ebikopo n'ogatta essowaani n'oyawuzaako ne chokolo nedda njiyeera siremererwa. So how is the experience hanging around your kids at home? Nga uli tubadde I think tubadde mukyala ali busy. Tukola mikolo tukola ku TV, ku radio, nedduuka. So how is the feeling? The experience is so good. Actually kati ndi mu kirala nti kati abaana bange mbamanyi. Bulijjo mbadde sibamanyi.
nga tuzze mazima sinti mbadde negligent mother naye nabo balina okusoma ate nange mbeera nina okukola so ogenda okukanga twerabako lwaggulo abala bali mu bisulo naye kati okusiba nabo mu buli lunaku naga bane nga nina abaana abalungi abaana nga mbala abaana balungi abaana bakola emirimu abaana banjagala abaana bandaze omukwano kwegamba olaba nga you cared for by your own ate nange nembalaga omukwano nembagolola ensobi zaabwe kweka tucreate nze kye bayita relationship eri strong tulaba ffenna TV tukola ffenna waaka tugamba tutuula nga family tulya ffenna ne tuli ku timetable buli omwazi okusama ne mujje tukole kino mujje tusome mujje emirimu tugikoleramu nange neeyigiriza ebintu ebyenjawulo nembafumbira ku mmere bwe bityo so nakitunulamu ebirungi ebyo. And how besides that okukola ebintu ebirungi byeyogeddeko experience abaana na biki are there any side effects ebintu byogamba muno have been affected in this way? Of course side effect eri obvious business wise kati nga nzali mu business y'abagole it affected me so much abagole bange mikolo gyabwe ne bagisazaamu nekinnuma ng'omuntu because era betujjamu akasente nekinnuma ku side ya business naye ate nekinnuma kubo kubanga omuntu okola embaga it's a big decision ate kufe ku side y'abakyala obeera okirindiridde kati neteeka mu bigere by'abakyala abo emikolo gyabwe egisaziddwamu beegyongezaayo neŋamba watya omuntu bweyekyusa naye nga manyi tebajja kwekyusa kubeera omuntu abeera nga amaze okukisalawo era ne bwe mukyusa date addamu n'akikola naye nga business wise very affected kuba waggale nkiraba emikolo gyendaga ku TV tewali gyakulaga bali mukola scientific wedding baba bantu batono era obwera olina kupostingayo kafaananyi so it affected me kati ekyo nakitekinga off my mind neŋamba I will not cry over something I cannot do anything about let me just enjoy the moment bwe banatuta mu lockdown awo nga tutandikira awo ate okuyiriba buto okugaba bannaegawuni weeziri bannaegomesi weeziri mujje nga tutandikira wate kati tunakikolera kibulamu bwe busooka. Oli mukyala Muganda Abaganda bagamba nti nno ekiswa bwe kikyusa amaaso nga nawe okyusa envubo. Has that applied in any way mu bulamu bwo? Yeah, of course I have a new program that is going to be launched on TV. Nina program empya this time gatekwatagana ku y'abagole naye nga idea eyo yazze kuva mu quarantine sisobola kubeera idle obwongo bwange bwagaana okubeera idle kubanga kuva buto bwange nze nga nkola kati nagenza okulaba yes obudde obw'abaana mbulina mbifunyemu ebirungi and all that naye ate nga sisobola kubeerawo nga sikola so nendeeta program empya anytime ojja giraba nzibirako nze ndikyaliwo mujje mbyogere leka maama njagala ogirabe otegeere yes nti nungi nnyo kale naye nga tugenda mu maaso karantini eno affectinze abantu bangi nnyo kankubuuzeemu gwe wali weetegese otya okulaba mbuno you still look good okyanyirira yo that Sharitah gwe twali tukola ki gwe twali tumanyi toganyirira nnyo bimazeeko ddonga nga tali mu karantini kakati mukwano okweteekerateekera naturally nze neteekerateekera obuwanguzi kubamba nsuubira nti anytime ekintu ekirungi kigenda kuntuukako just like ekizibu ekijja nga trouble doesn't won kati nga trouble bwetawoninga even victory doesn't won so every day olina obeera ng'oli prepared as long as you know nti olina ebintu ebirungi byobadde okola anytime obeera osuubira victory so nze victory bwengwako manya kinakyo ekizibu ekijja so nali neetegese because kuva dda mama affe yali yatuyigiriza culture y'okusevinga ate kati wabeera ng'oli mu business okubeezawo business yonna olina okubeera ng'osevinga so kati yansanga nga neetegese naye nga nali seetegekedde gundi karantini wabula nga ntegekera business naye kati right now we need food we need to eat so kati niwobeera wali otegekera business olina ozirya kwagala butayagala wawaddewo ekintu ekitambula ku social media about amagoba capital awomu okusinga amagoba kati azis gwe kyatuuseko mu bulamu badde sinnalya capital badde sinnaba kulya ku capital naye nsaba ndeke kumulya lockdown eveewo nga sinnaba kumulya naye ekikulu nze capital kati ate sobola era nja tandikira wenkomye nze capital era nja kuyiiya nzirewo kuba nze capital ku kyamaama and family experience whether tuko mukyala muzadde atoze munoga mama mwe yabakuza aba training how to save ewaka tuddeko kemabega ewaka mwalinga abaana bameka abaana nga tuli bangi naye nze last born nga tuli bangi
nga tuli bangi naye nga nze last born. Naye ng'okusinga twasinga kubeera babiri, then ne sister wange ne mama wange bwe twasinga okubeera, abala baali bakulu. Abasinga bagamba nti oba last born bano, you don't look like a last born. However much your face shows that you're young, you're shabby, you know those kids ababeera bakuza n'ekyejo. Enjawulo eriwaawo. Enjawulo eriwo nti nalina ekyejo naye gy'okoma okukula ensi ekushapinga ekyejo ne kikuggwamu naye babeera bakuza n'ekyejo. Well, tebankuza nnyo nakyejo naye ng'era nze last born nga bakuddiza kanyamaala naye nga ensi ekushapinga n'ovaamu ekyejo kuba bwa last born bwona agenda obukuba buli omu. Olina okubeera ng'okola ng'omuntu okusobola okubeerawo. Waliwo kyotayogeddeeko, kambuuzeemuko. Mami, daddy tomwogeddeeko. Am I missing something there? Nakula ne mami wange okusinga. Nakula ne mami naye nga ne daddy wange naye gyali era naye tuwuliziganya. Hi. Anyway, so coming back to this life, business-wise n'abakozi abantu abali mu celebrity world badde bakaaba nnyo during this time. Abamu bagamba baagala babayambe ebintu ebito. What is your take on this? Era owabeerawo omuntu n'omu abeera avuddeyo n'agamba nti asaba buyambi, bamuwa obuyambi kuba mukase. Yes, wabeera nga wavuddeyo serebu ye naye avuddeyo n'agamba nti nayagala buyambi, bamuwa obuyambi kubanga era wabeera atuukidde serebu. Sirowooza nti waliwo serebu asobola okwagala okweswaza. Wabeera nga bamusabye nti nti asabye obuyambi, bamuwa obuyambi. Kubanga yinza osanga embeera yamugwako nga teyeetegese. Sharitah, as we come to the end of the interview, only two questions. One is about you being alone and forgetting about everything and living your life as a single mother. Don't you get disturbances? Don't you feel like it is maybe enough time for me being alone? Enough, there's no enough time. It depends gwechobeera oyagala. Enough time, it cannot be. Like since agamba it's enough time, nchetereza naye enough time esobola okutuuka enkya oba esobola okutuuka luli. And I'm not being inconvenienced. Nasalawo nengaleka naye netunulemu ng'omuntu such that before I go into the next project that is going to... Call it a project? Obufumbo project olina okubeera ng'ogiteekamu every day okubeerawo. So nagamba nti next time I go into that lasting project, it has to stay forever. So if you're going to something that is going to stay forever, okola nti okiyingiramu nga nawe omaze okwetereeza ng'omuntu. Nange siri perfect. So nasalawo ne concentrate nga nkyetereeza. Era siddako awo nekubagiza nti no ndi single mother. No, I'm using that time to reflect and loving me as me. Lastly, Sharitah, oyogedde ku ekyo, and I remembered when amawulire gakkubira ennyo, you know, abantu bannyo ba celebrity amawulire gabakubye heads down, n'abamu kuba story kumwe ne buli nayogera kyanaga wakola otyo ku overcoming. Nze naturally ebintu byange noza birimu nnyo Katonda. Amawulire gankuba naye ate nze amawulire gye gakoma okunkuba, it's like they open a door for me. The more they publish me ebibi ate babeera nga abanzigulirawo emikisa. So amawulire gye gakoma okunkubako ebibi ganzigulirawo birungi, so banzigulirawo birungi era tewaliwo. I didn't get affected. I got affected just nti nekintu kyali kibi naye I didn't stay down. I got lots of opportunities and blessings in that abantu bo baali bakyayogera ku kibi, nze I'm enjoying the blessings out of the other kibi. Bye. Kale, ladies and gentlemen, bw'atyo babadde omwana muwala Sharitah Mazzi Mwanvu. Tujja kuba tumuleeta mu mboozi endala twongere okuba nga tunyumyako naye ayongere okuba nga atunyumiza. My name is the one, the king himself. Genda wansawo subscribing. Abadde ku kamera mwita mwana mulenzi Lawrence. I love you so much. Bye bye.